atenderezebwa agulumizibwe oyitaffe Tonda ne mama Namugereka bango bwangwa mu bwangire bwabwo mbagombago kyewaggula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakikaana mwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisuule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakufuddemu. Nga tulina kubeera nga tutandika ebbaluwa waliwo practice gye batuwadde naye ngenda kubeera nga ngisoma mu musomo oguddako kubanga guno muwanvu weewaawo. Ebbaluwa eyakadde kano eva wa Jjajjaffe Namuzinda amanyikiddwa nga Archangel Michael mu Lunyanyembe egenda bweti mbalamusizaako mwena abasomera abawuliriza ebbaluwa yange abaagalwa abaagalwa okuyaayaana kwammwe mu kuzaalibwa kwe kubeera nga mweddiza entegeera ejjudde ey'amagezi ag'Obwakatonda nga newankubadde wakyaliwo okubuusabuusa n'akavuyo mu nda yammwe nga mwebuuza engeri we musobola okubeera nga mutuukiriza ekintu ekyo. Abaagalwa bangi ku mmwe newankubadde muli ku kkubo ery'okufuuka abakama abatonda nga mukozesa ekitangaala mu ngeri ey'obwannagwano. Abaagalwa kino kyetaagisa okubeera nga kijjukirwa okubeera nga ogattaganya n'okutegeera omulimu gwo ku sseŋŋendo na ttimba kwe kubeera nga ogabana amagezi go n'abalala era mu ngeri eno n'osobola okubeera nga ogattagatta n'okubeera nga otambulira mu mwaliriro omujja ogw'entegeera empya. Abaagalwa ng'entegeera ey'awamu ey'omwana w'omuntu eyo etudde mu nsi ey'okusatu n'ey'okuna nga bweyongera okubeera nga eggyibwamu embeera ez'okwawukana ekkomo n'okutya n'okubeera nga mubeera nga mutambulira mu ndaba entono era endaba gye mutayagala kubeera nga mukyusa ng'abatonzi. Abaagalwa abantu bangi bayina empulira mu nda yaabwe nga bayina empulira mu nda yaabwe eri enzikiriza zaabwe ezo ezikontana n'ebyo ate bye babadde bakkiririzaamu okumala ebbanga eddene. Abaagalwa ku lw'obulungi obw'okubeera nga mutegeera mu ngeri ennambulukufu tuyagala tubeere nga tuddamu amazima agasinga obungi ago ge mwetaaga naddala ago ge tuzze tubawa okumala akaseera ak'emabega. Abaagalwa buli wokkiriza n'obeera bumu wamu n'entegeera ey'obutonzi ey'omulongo oba omwoyo aba akutudde waggulu amanyikiddwa nga yo higher self otandika okubeera nga olaba ensi n'embeera eyo yonna ebeera ekwetolodde mu ngeri ey'ekisajja kikulu era ey'emyalire egya waggulu. Mu ngeri eno n'olekera okubeera nga otambuliza obulamu bwo mu ndaba eyaggwe n'odda mu ndaba eyaffe mwenna ng'abantu oba mwenna ng'emyoyo. Kino kiba kitegeeza nti bamutandise entegeera ey'obumu. Kino kijja kubeera nga kibayamba okusobola okubeera nga muyingira mu materekero gammwe
ago agajjuddemu obusobozi bwonna mu nsi yammwe ey'omunda agalimu amaanyi agatenkanika era agabayamba okusobola okubeera nga muyiiya era agatalina kkomo. Abaagalwa, ekitangaala kyonna ekitukuvu ekibayamba okusobola okubeera nga mutonda n'okusobola okubeera nga mugattaganya ebyo byonna bye mwetaaga okubeera nga muwa eri abalala. Abaagalwa, mu kaseera kano ekitangaala ekitukuvu weekiri mukadde kano okusobola okubeera nga mutonda okugattaganya n'okubeera nga mugaba ebyo byonna bye mwetaaga okubeera nga mugaba eri abalala. Abaagalwa, mukadde kano muweereddwa akakisa okusobola okubeera nga mutonda ekintu kyonna kye mwetaaga okuviira ddala ku kitono mu ngeri ey'ebintu ebitono ddala paka ku bintu ebijjuddemu obukunizo oba ebizibu okutonda mu ngeri ennungi okuzaama kasita obeera n'ekiruubirirwa ku lw'obulungi bwa buli kinoomu. Abaagalwa, bangi ku mmwe mubuzaabuzibwa ngeri ki gye mulina okubeera nga mwetegeka okusobola okubeera nga mufuna ekirabo kino eky'okwagala n'ekitangaala eky'okutonda ku sseŋŋendo na ttimba mukadde kano. Abaagalwa, mu nkola ey'okuzuukuka otandika okubeera nga odda mu ndaayo. Mu ngeri eno ozuula eby'okuddibwamu eri obulumi bwo, eri okutyako n'eri empuliraazo zonna ezikuleetera okutya ezo zozze otambula nazo mu bulamu obw'emabega. Kino kiba kikuyamba okusobola okubeera nga ozitereeza era n'ozikolako n'ofuna okutegeera n'okumanya ku zo. Kino ne kikuyamba nga ekitonde okusobola okubeera nga otambulya mu ddembe n'essanyu eritagwawo. Abaagalwa, nga oyita mu kubeera ng'oyimusibwa omwoyo gwo n'entegeera y'omwoyo gwo oba amanyikiddwa nga ssenga w'omutima gwo, ofuuka omulabi era n'otandika okubeera nga weenyigira mu bulamu bwo obwa bulijjo, nga otandika okubeera nga weenyigira n'okuteeka ettaffaali ery'okwagala mu bulamu bwo obw'obulijjo kw'abo bonna ababeera bakwetoolodde. Mu ngeri eno otandika okubeera nga wesolosa eri empulira eyo eya ssenga w'omutima gwo. Empulira eno ennene okuzaama era nga y'amaanyi nnyo nnyini ddala mu ngeri gy'otasobola na kubeera nga osuubira omwagalwa. Buli w'onaayiga okubeera nga owa akadde eri ebirowoozo byo kijja kukusoboseza okubeera nga amagezi ago n'amaanyi ago gayingira entegeera yo ng'ekitonde. Omwagalwa, amaanyi ag'ekizikiza ebirowoozo n'amaanyi ag'ekizikiza n'amaanyi ag'okutya oba n'empulira zonna ez'ekizikiza ezo ezikuvaamu oba z'ofuna okuva eri akakulengeko ak'okubiri akamanyikiddwa nga the solar plexus center akali mu kiwato kyo. Buli kiseera kaba katonda amayengo ag'obugulumbo era kabeera kakuleetera okubeera nga tobeeramu na kukkiriza eri ggwe n'eri abalala. Ekisooka mu byonna omwagalwa, olina okukola kyonna ekisoboka okulaba nga ogatta ebirungo eby'okwagala nga okkiriza nti osaanidde era ogwanidde okwagala. Mu ngeri eno n'osobola okubeera ng'ovaamu amayengo ag'okwagala okutaliiko bukwakkulizo eri abalala. Mu ngeri eno omwagalwa, ensi ejja kutandika okubeera nga ekyuka
ensi yajja kutandika okubeera ng'ekyuka ku lw'obulungi. Kino kirungi okubeera ng'okitegeera omwagalwa. Ovaamu oba omulisa amayengo ago agali mu mayengo gaagakutuddemu, era n'ogazimbulukusa eri abalala, naddala eri abalina amayengo ago ge gamu g'oyina. Omwagalwa, mu kutambula mu bulamu bwo, mu kutambula weesanga ng'amayengo go gatambula mu ngeri ey'ekimpowooza era ey'obukkakkamu, era ne gabeera nga ag'obukkakkamu g'obeera ovaamu ng'omuntu. Mu ngeri eno n'okyusa endabayo ng'omuntu. Abaagalwa, kino kyangu nnyo nnyini ddala nga we mukiwulidde. Omwagalwa, buli w'onaatandika okubeera nga ofuga obulamu bwo, era n'oyiga nti oli mutonzi w'ensi yo, ekimu ku ebyo bye weetaaga okubeera nga oyiga mu lugendo lwo, kwe kubeera nga obeera bumu wamu n'okuyaayaana okw'obutukuvu bwo obukutuddemu mu butonzi obukukola ng'ekitonde gye bayita sub-universal experience. Abaagalwa, kino kiba kyekitegeeza nti nno oba owaddeyo buli kintu kyonna. Nedda omwagalwa, naye oba owadde omulongo wo amanyikiddwa nga your higher self, oba omuwadde olukusa okubeera nga yeenyigira butereevu eri obulamu bwo. Omwagalwa, kino kijja kukuyamba okubeera nga ofuna obuwanguzi obutaggwaawo obutuddemu okuwa ekitiibwa amazima, okubeera omwegendereza n'okubeera nga otambulira mu kiruubirirwa ekituddemu okwagala. Gano ge mateeka ag'amayengo amasukulumu ag'obutonzi. Okusaddaaka obulamu bwo n'okubeera omujulizi kiri bumu ku kuyiga. Okusaddaaka obulamu bwo n'okubeera omujulizi kibeera kyetaagisa okubeera nga okyejjamu okuva eri ensi yo, n'oyiga nti buno buyinza bwo obw'obusika bwo okubeera nga weenyigira mu muzannyo gw'obutonzi. Kino kijja kukuyamba okusobola okubeera nga okulaakulanya amaanyi go ag'okutonda essanyu, eddembe, omuyiika, obulungi n'obukkakkamu eri ensi yo. Ng'ebintu bino buli kiseera bibeerawo era nga binyumirwa buli kinnoomu ali mu nsi yo era akwetoolodde. Omwagalwa, ojja kusanga nti buli kiseera ojja kubeera nga otunuulira nkabiriza eri ensi yo, era oteekewo enkyukakyuka eyo eri byonna bye weetaaga okubeera nga okkiririzaamu nga ggwe. Kino kijja kutandika okubeera nga mu ngeri ey'obutonzi nga kikosa ab'eŋŋanda zo oba abo bonna abakwetoolodde n'enneeyisa yaabwe. Omwagalwa, tukusaba olekeraawo okubeera nga owa empuliraayo ekubeera nga efugibwa abalala. Tukusaba omwagalwa oleme kukkiriza empuliraayo ebeere nga ekufuga okusobola okubeera nga okolagana n'abalala okubeera nga otuukiriza ebiruubirirwa byo. Kino kikolebwa
mu peesa erikutte oba mu maanyi agatudde mu mayengo ag'akakulengeko akookubiri akali mu kiwato kyo. Era tukusaba omwagalwa olekeraawo okubeera nga owa amaanyi go eri abalala, nga oyagala okubeera nga obasanyusa oba okulaga okubeera nga ofuna okwagala kwabwe. Omwagalwa, mu kaseera kano tukusaba oteeke essira okubeera nga ovaamu ekitangaala eky'okwagala okuva eri omutima gwo omutukuvu ogutudde mu maanyi g'obwakiwanuka bwo agatudde mu mutima gwo. Omwagalwa, nga newankubadde olina okutegeera n'okumanya ku birowoozo byo n'amaanyi go era n'amaanyi ag'abalala. Kkiriza omwagalwa nti amaanyi ag'abalala bwe gabeera nga gazze eri ensi yo togawa budde. Era funa okutegeera n'okumanya nti amaanyi go ga maanyi nnyo okusinga amaanyi g'abalala bwe gabeera nga tegakwatagana na mayengo go ag'okwagala okutaliiko bukwakkulizo. Era kkiriza omwagala, amayengo gano ag'okwagala agataliiko bukwakkulizo ge gabeera gatuula mu jjiiri oba mu nsi yo ne ku nnamuzega y'obwakiwanuka bwo obutudde mu mutima gwo. Omwagalwa, nga wozzaako amaanyi g'ensi yo oba emibiri gyo egitalabika omutudde omuliro gw'okuyaayaana okutukuvu, okwagala okutukuvu n'entegeera entukuvu. Omwagalwa, ebyo ebyateekebwa mu nnamuziga ey'obwamaanyi g'obwakiwanuka bwo obutudde mu mutima gwo, bino wabiteekawo bisobole okubeera nga bikuuma obutukuvu bwo. Omwagalwa, era kati tukugamba nti ojja kutuukiriza era oyina kati amaanyi okusobola okubeera nga okyusa ebyo byonna ebyekizikiza oba amayengo gonna ag'ekizikiza agabeera gayagala okubeera nga gajja eri ensi yo, n'ogakyusa ne gafuuka amayengo ago gonna g'obeera oyagala agabeera gatuddemu okwagala. Omwagalwa, eri obugulumbo bwonna obw'obutukuvu bwo n'okulowooza engeri gy'oyagala okubeera nga okulaakulanyamu obutukuvu bwo bujja kubeera nga bukuteekako akazito nga ekitonde. Kino kijja kuyamba okubeera nga oyiga ebintu we bikola era oyige obutonzi we bukola n'amateeka amatukuvu ag'obutonzi. Kino kijja kuyamba okubeera nga buli kiseera oyaayaanira empulira eyo etuddemu entegeera ey'omwoyo wo oba omuzimu gwo oba maama taata Katonda, n'amagezi n'entegeera eyo ey'obwesedde etudde mu butonzi obw'obutonzi. Omwagalwa, ekimu ku kuyaayaanako ekisinga obunene kwe okubeera nga oyiga nti kitundu ki ekiri mu nsi yo ekyetaagisa okubeera nga kiyita mu muzannyo guno ogw'okweyubula n'okukyusibwa ng'omwana w'omuntu. Abaagalwa, ng'okozesa amagezi go ojja kukozesa kyonna ekisoboka okulaba nga osenvula n'okutereeza obwetengeredde obw'obukulenge bwo
amaanyi ag'enzizi omusanvu n'entegeerayo ne namuziga y'entegeerayo etudde mu bibirigo, kubanga eno yeetuddemu ebirungo omusanvu eby'omutonzi, obusobozi n'ebitone ebyo ebiviira ddala mu bwacwanuka bwo ng'ekitonde solar system. Omwagalwa, bino bijja kubaawo era nate amayengo go gajja kuddamu okubeera nga geebongera mu mazima era ne mu bukkakkamu. Mu ngeri eno ojja kweggulirawo n'okubeera bumu wamu ne ojja kweggulirawo n'okubeera bumu wamu n'obwacwanuka bwo obw'entegeeraayo omusanvu, 7 seals of solar consciousness. Enaakukkiriza okubeera nga otambuliza obukulenge bwo mu sseemyaliriro egy'obutonzi, higher multidimensional chakra system. Era mu ngeri eno osobole okubeera nga ofuna emiwaatwa 5 egy'ekitangaala eky'emyaliriro egya waggulu egikola entegeera ey'ekibiina kye mulimu, emanyikiddwa nga the 5 higher rays of galactic consciousness. Abaagalwa, muli mu kaseera ak'okuteekateeka ekkubo lyammwe okusobola okubeera nga mugattaganya emyoyo gyammwe oba emyoyo gyammwe oba abalongo bammwe basobole okubeera nga babeere bumu, soul merging, okubeera nga emyoyo gikwatagana mu bumu ne gikka era ne gifuuka kimu. Mu ngeri eno omwoyo gwo gujja kubeera nga gusikira okuyaayaana kw'ettumba lyo ery'omubiri, era omwoyo gwo gufuuke omuluŋŋamya by'obulamu bwo bw'oyitamu ng'omwoyo. Kino kijja kuleeta okugattaganya emizimu gyo emingi gy'ozze osuula gisobole okubeera nga gibeera bumu wamu n'omulongo wo, era kino kikuyambe okusobola okubeera nga otambulira mu butukuvu obwandi mu buliwo, your divine I am presence. Abaagalwa, omwana w'omuntu buli kaseera abadde bumu wamu ne taata maama Katonda era n'omutonzi omusukkulumu, naye amaanyi ge gabadde galinnyiddwako ku nfeete okuyita mu myaliriro mingi n'entegeera n'emitendera egy'entegeera eya wansi. Abaagalwa, ebyamagero ebyakadde kano eri Sseŋŋendo na Ttimba n'abaana b'abantu kwe kubeera nga muyozebwa n'okubeera nga muweereddwa omukisa ogw'okwagala omusukkulumu ogw'ekitangaala ekitukuvu. Ekyo kati kye muyitiramu ekiri mu nsi yammwe ey'omunda n'omwobwacwanuka bwammwe okusobola okubeera nga butondebwa bubeere bumu wamu n'obutonzi bwonna. Omwagalwa, nga muyita mu kubbulukuka okungi kwe muzze muyitamu era n'obulumi obungi bwe muzze mwaŋŋanga, mwateeka obukuumi obw'engabo okwetooloola emitima gyammwe n'empulira yammwe, kubanga buli kiseera mwesanze nga temukyuka era nga mutambulira mu ndowooza etakyuka. Mu ngeri eno ne mugamba nti siina kwagala nnyo kubanga we nnaayagala ennyo
nja kulumizibwa. Era ne mweyongera okwegamba nti sirina kulabirira nnyo mulala oba kubeera nga nsuubira kingi nnyo okuva eri abalala, kubanga nja kubeera nga njiyibwa oba nga sifuna ekyo kyenjagala oba okugaanibwa. Ebiseera ebimu era ne mwegamba nti sijja kubeera nga ntwala akakisa kano mu ngeri eno ne mbeera nga musigala mu mbeera yammwe eyo gye mumanyidde, kubanga nga mulowooza nti ebijja tebijja kubeera nga bikola eri obulamu bwammwe. Abaagalwa, bye bimu bino ku ndaba eyo gye muzze mwenyigiramu mu nsi yammwe ey'okusatu n'ey'okuna mu mwaliire gw'ekirooto kye mubaddemu. Abaagalwa, enkyukakyuka zirimu ebisoomooza era nga zitiisa. Zino zibeera zikuleetera okukaka okubeera nga olinnya mu bifo ebitamanyikiddwa. Abaagalwa, emize gyammwe egyakakati n'enzikiriza zammwe ebiseera ebisinga muzisanga nga temuyagala zikyuke era nga muulaba nga zibakuuma, nga newankubadde zibeera zituddemu empulira ey'okwawukana, obulumi n'ennaku. Omwagalwa, tosobola kugattaganya mizimu gyo egy'obwakatonda bwo nga tokyusizza mpuliraayo era nga tofunye ssenga w'omutima gwo owakasengejja anaakuyamba okusobola okubeera nga oteeka ebyo byonna by'olina okubeera nga otonda mu ndaayo n'ebyo byonna ebikwetoolodde. Kino omwagalwa kyetaagisa nnyo nga omutonzi. Ensi yo n'ebyo byonna ebitatuukiridde mu butaffaali bwo obumanyikiddwa nga DNA, ebyo byozze osikira okuviira ddala mu bujjajjaabwo, bizze biraga era nga bitonda obugulumbo mu nsi yo, kubanga bino bizze bikuleetera obulumi. Mu ngeri eno weeteekako olugo okwetooloola gwe kennyini. Abaagalwa, tuzze twogera lunye engeri gy'osobola okubeera nga weggyamu ebyo ebikwatidde mu nsi eya wansi. Mu ngeri eno n'osobola okubeera nga owonya embeera zo zonna ezo ezitudde mu bulamu bwo obw'omunda. Embeera ezo ezikuleetera okwetimaya, embeera ezo ezikwenyikiza, embeera ezo ezikulowoozesa nti tosaanidde, empulira ezo ez'okulemererwa n'okubeera nga olowooza wasuulibwawo. Kino kikuleetera okwennyika, obusungu, okutya n'obutabeera na ssuubi. Abaagalwa, naye nga bw'otambulira mu nkola eno ey'eddaala lyo ery'amakyusa, ebintu ebyo bijja kubeera nga tebikyakuliko era nga tebikyakola nsi yo, era amayengo go gajja kubeera nga gagoba ebyo bye tuyogeddeko waggulu. Mu ngeri eno omwagalwa, ojja kubeera nga otambulira mu bw'obufungo obw'ekitangaala kyo, era osobole okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya n'okuwa obudde mu ngeri n'okuwa obudde n'essira eri ebyo byonna bye weetaaga okubeera nga otereeza mu ntegeerayo, mu mpulirayo ne mbulamu bwo obw'omubiri, mu bubonero obwo bwonna obubeera buzze eri ensi yo. Omwagalwa, omutima tukuyozaayoza era nga tukusaba oleme kubeera nga towa budde mpuliraayo eweebereze.
empulira ezo we zibeera zizze zitwale ng'ebirabo era zitwale ng'akakisa era ozikkirize mu nsi yo. W'ozikkiriza mu nsi yo zikkirize zikuveemu weggyemu empulira ezo zonna ezibadde zikuleetera obulumi mu bulamu si buno bwokka naye n'obulamu obw'emabega. Empulira ezo ezibadde zikukwatira mu nsi ey'ekirooto n'ensi ey'okwawukana. Omwagalwa ng'omulabi, kkiriza empulira ezo zambuke mu bulamu bwo osobole okubeera ng'oziraba, ziwe akadde. Kkiriza nti weeziri era wekkirize ozeggyemu. Mu ngeri eno kiba kitegeeza nti ojja kubeera nga oziggyako amaanyi n'obuyinza okubeera nga ozikozesa mu kutonda ensi yo. Omwagalwa, kola kyonna ekisoboka nga oyingira mu ssabo lyo ery'ekitangaala n'amaanyi go mu mutendera ogwokutaano, era woba oyingidde mu ssabo lyeyo, kkiriza weebake ku mmeeza yo ey'ennanga, Crystal Table. Laba nga ekitangaala ekyakakobe ow'amazzi nga kiyakaayakana era nga kikyusa ebyo byonna ebitagwanidde mu bulamu bwo mundaayo ne wabweruwo. Kkiriza oyozebwe, kkiriza olongoosebwe era okyusibwe ebirowoozo byonna eby'ekizikiza by'obadde nabyo bisobole okubeera nga bituukirira bumu wamu n'ennanga ey'ekitangaala etudde mu ssabo lyo. Omwagalwa, gezaako okulaba nga oteebereza ng'amayengo go agatambulira mu bulamu bwo era nga gajjula ebyo byonna ebitagwanidde mu bulamu bwo, nga gajjulamu amayengo agali bumu wamu n'ekitangaala eky'ennanga yo, crystallite substance. Mu ngeri eno, omwagalwa, ojja kutandika mpola mpola okubeera nga ozimba essabo lyo, okubeera nga ozimba ekyombo kyo eky'ekitangaala. Kino kijja kweyongera okubeera nga kiwawulwa, kibeere nga kituukirira bumu wamu n'emyaliriro egya waggulu. Omwagalwa, gezaako okulaba nga ossa enzisa ey'abulamu, ey'obulamu obutaggwaawo. Ensa eno y'ey'omunaana. Omunaana ng'okozesa imagination, ng'ova emabega okuva kakurenge k'obeera ofokasinzeeko, oba osanga ova emabega then nga wodda mu maaso okuwandiika omunaana, then n'oyita mu kakurenge ako akakooba oyagala okubeera nga okwasaganya enzisa eyo ey'okubiri. Oba enzisa zonna ze tuzze tusoma ng'Abakama zijja bayamba nnyo mu kubeera nga mukyusa n'okubeera nga mwewa amaanyi. Abagalwa, waliwo ebyokukozesa bingi ebirungi bye tuzze tubawa, bijja baweereza naye bijja baweereza nga mututte amazima nti ebyo ebibeera bizze mu bulamu bwo ebitakusanyusa kirabo kyo ky'onaakozesa okubeera nga weekyusa. Abagalwa, mu biro bino oba mukadde kano ke tulimu, mukifudde ŋŋombo okubeera nga mujja amagezi eri abalala n'okubeera nga mujja ebyo bye mukkiriza ng'amazima gammwe okuva eri abalala. Naye abagalwa, kino kigenda kubeera nga kikyuka bunnambiro, kubanga mugenda kubeera nga mwesolosa mu nsibuko y'amagezi era amazima gammwe amasukkulumu
agali wamu nammwe akaseera konna era nga gali mu mitima gyammwe abaagalwa. Kituufu abaagalwa, waliwo bangi abakulembedde mu lugendo luno era nga be bakulembeze abagenda nga bayakaayakana okusobola okubeera nga batereeza ekkubo. Abaagalwa, beebo abeewaddeyo nga tebafuddeeko okusobola okubeera nga baweereza eri abaana b'abantu mu kwekkiririzaamu n'obumalirivu, batambudde ekkubo ettono ery'okumanya. Bayise mu biwonvu n'ebikko eby'ebitundu bye batamanyi. Balamuddwa, bayisiddwamu amaaso, naye tebakkiriza kubeera nga bava ku mulamwa. Beeyongedde okubeera nga batambula mu lugendo lwabwe. Abaagalwa, nga bazzibwamu amaanyi okuyaayaana n'okubumbujja okubatuddemu mu nda yaabwe, bakoze kyonna ekisoboka okubeera nga beeteekateeka era ne babeera abaleesi b'omugigi omujja guno ogw'obwamukasa. Abaagalwa, babadde mmundu nnene nnyo mu kuteekateeka n'okuzzaawo obumu wakati w'omwana w'omuntu n'ebitonde eby'ekitangaala ebyo ebiri mu myaliriro egy'obutonzi mu butonzi waggulu. Abaagalwa, tubawa ekitiibwa ku lw'obuweereza bwammwe obuteefaako n'obumalirivu. Naye abaagalwa, mu kaseera kano ng'ebintu byeyongedde okubeera nga bikyuka, buli omu ku mmwe tukusaba obeere bumu wamu n'amayengo ag'emitendera egy'okuyiga egy'emitendera egya waggulu, era obeere endabirwamu ey'emitendera ey'amayengo ago ag'emitendera egya waggulu. Abaagalwa, kirungi nnyo era okubeera nga okiteekako essira okuzza obujja obusobozi bwammwe obw'okuyogerezeganya nga mukozesa ebirowoozo obimanyikiddwa nga telepathy, musobole okubeera nga muyogera wamu naffe era musobole okubeera nga mufuna amagezi ago agaterekeddwa mu mugga ogw'obulamu oba ogw'ekitangaala. Kubanga abaagalwa, buno busika bwammwe era nga byebimu ebirina okubeera nga bibayamba mu kweggulirawo mu ntegeera yammwe ng'emyoyo ku sseŋŋendo. Abaagalwa, tubayozaayoza era nga tubasaba mweyongere okubeera nga muteekamu amaanyi, okubeera nga mukola kyonna ekisoboka okulaba nga mufuna entegeera ey'emitendera egya waggulu ey'emyoyo, nga tofudde waali ku nkulaakulana yo oba ku ntambula yo ng'omwoyo. Tandika n'okusaba obuyambi okuva eri bajjajjaabo mbw'amayembe amazadde era amalungi, emizimu emizadde era emirungi, n'abaluŋŋamya abo abatudde mu myaliriro egya waggulu. Obaagalwa, kola kyonna ekisoboka okulaba nga ogattaganya ebirooto byo n'ebyo by'oyagala okubeera nga otonda mu nsi yo ey'omu maaso, ng'obiwandiika wansi ku lupapula. W'omala okubiwandiika wansi ku lupapula, kiba kitegeeza nti oba ofunye obwerufu ku ebyo by'oyagala okubeera nga otonda, nga tonnaba kubeera nga obituukiriza. Omwagalwa, beera bumu wamu n'ebifaananyi byo by'otonze mu nsi yo wamu n'okuyaayaana okutukuvu okw'obutonzi. Era buli kiseera yaayaana nga buli kintu kyonna ky'okola okikola ku lw'obulungi obusukkulumu eri ggwe na buli mwoyo gwonna ogutudde ku sseŋŋendo. Omwagalwa, weebaze ku lw'obulamu ku lwa buli kadde akayitawo mu bulamu bwo nga ekirabo okuva eri omutonzi.
gezaako okulaba nga otambuliza obulamu bwo mu budde obwakakati era ng'okozesa obusobozi bwo mu ngeri esoboka, mu ngeri esinga obulungi. Buli kiseera yaayaanira okulaba ng'okola ku lw'obulungi bwo obusukkulumu n'obulungi bw'abalala bonna. Funa okutegeera n'okumanya ku lw'ebirabo ebitono n'ebyamagero ebibeera bizze eri obulamu bwo buli kadde oba buli lunaku. Wulirizanga obwakiwanuka nga bukka eri omubiri gwo, sa ekikkowe nga okozesa obwamusoke obwo obutuukiridde, era teeka essira eri obulungi obw'obutonzi, mukadde ak'enkuba, ak'omusana oba omuzira eri abo abali muzira. Mu ngeri eno waliwo bintu bingi nnyo ebisobola okubeera nga bibayimusa abagalwa. Tubasaba mubeere nga mubinonya. Ng'abalabi temulamula. Mugezeeko okubeera nga mutunuulira nkabiriza ku ebyo byonna bye mwetaaga okubeera nga mukyusa mu bulamu bwammwe ku lw'obulungi bwammwe abagalwa. Mutandike n'emize egyo emitono gye mwagala okubeera nga mukyusa, nga we muyiga era nga we mukula mu nkola ezo. Mu ngeri eno mujja kukulaakulanya amagezi gammwe, mujja kutandika okubeera nga mwefuga n'okufuna amaanyi ag'obwakatonda bwammwe, musobole okubeera nga mutuukiriza ebyo eby'obwannaggwano bye mwajja okubeera nga mutuukiriza mu bulamu buno. Abagalwa, tubayozaayoza era nga tubasaba muleme tusinza oba kutulaba nga tuli b'amaanyi oba tuli ba waggulu nnyo ku mmwe. Abaagalwa, naffe tuli kutundutundu ku mutonzi nga nammwe we muli. Tuyaayaana mutulabe nga baganda bammwe ku lugendo, era naffe tuweereza taata maama Katonda nga nammwe we mukikola. Nga muli mu lufungo luno olw'amakyusa gammwe, enkyukakyuka ez'omuggundu tewaliwo asobola kubeera ng'agenda kubeera ng'aziyiziyiza. Naye nga tumanyi ku ebyo obugulumbo obuli eri obulamu bwammwe ebugenda mu maaso, n'ebyo byonna ebiteetengeredde n'akavuyo akagenda maaso mu nsi yammwe. Abagalwa, nate tubazzaamu amaanyi nga tubagamba muteeke essira ku ebyo bye mulowooza nti bituufu eri ensi yammwe. Mugatte ebirabo eby'okwagala olw'amaanyi ag'okwagala n'ekitangala ky'obwakatonda bwammwe n'obwaffe. Mu ngeri eno tusobole okubeera nga tutonda obwannaggwano, era tusobole okubeera nga tutuuka buziba mu byamagero ebyo bye tulina okubeera nga tutonda ku lw'obulungi obusukkulumu ku lw'amaama Nattimba n'abantu bonna abamutuddemu. Abagalwa, amaanyi ag'ekizikiza, okutya, omululu n'okujugubanira okubeera nga olinnya ku nfeete ku balala, kweyongera okubeera nga kukulaakulana mu nsi eno. Naye abagalwa, tubagamba mmwe abalwanyi baffe ab'eddembe, abagalwa, kano kadde si k'abantu ba mitima mitono. Tubasaba muteekeeko ekizibaawo kyammwe eky'omwoyo okwetooloola emyoyo gyammwe n'ensi yammwe. Muyimirire bwa ntoogo n'amaanyi, era mubeere bumu wamu n'ettonde ettukuvu eribatuddemu, eryo eryaterekebwa mu mutima gwammwe omutukuvu.
abagalwa tusobodde okubeera nga tuyita mu bizibu bingi, tusobodde okubeera nga tuyita mu nkonge nnyingi okusinga ne zino. Tubasuubiza nga tuli wamu tujja kuwangula. Mwagalwa nnyo okusinga newe mulowooza, era newe musobola okubeera nga mukirowoozaako. Yenze jjajjammwe Namuzinda amanyikiddwa nga Archangel Michael mu Lunyanyembe. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe akume.